بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمتنا مجفق الله سبحانه وتعالى تمسوى الله سوك ساسلي بيغاني من يمبي كنبي ووشتب مبك محمد صلى الله عليه وسلم أمامي نابا چالا برون جابتولا كرتين بغاقد لبايك إسلام ميديا tubaniriza mu episode yaffe eyokubiri ku nsonga ekwatagana n'enzikiriza al aqeedatu otugaziyiza ebintu bisatu akida eddiini n'obusiraamu ezo nsonga esatu zetutambuza mu mulimu guno mukkirize mbabuuzeeko n'ekiramuso Allah subhanahu wa ta'ala kyetusiimira assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Omusomo guno ng'era bwe twabategeeza ntujja kutambula ne mukadde waffe Sheikh Abdul Sabur Nsubuga era n'olwaliro tuli naye mukadde wange ssemu nja kusaba obuuze ku batula ku lutimbe gaggadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mwenna abatugoberera ku Labbaika Islam Media tubebaza okubanga mugoberera emisomo gino. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawe okutegeera ate naffe atuwe okunnyonnyola ate amazima gabeerenga mazima atuwe n'okugagoberera. Nsijja kulekayo kubajjukiza nti oba owuliriza ebigambo byaffe biwulirize n'omutima ogwagala okumanya amazima si n'omutima ogwagala okunoonya ensobi. Barakallahu fikum. Barakallah. Mukadde waffe ssebo Allah tumwebaza nti Allah akuzizza omulundi ogwokubiri. We twaviira wano wali otemyetemye ng'olenze ground ennungi ennyo ku nsonga essatu al aqeedatu addiinu wal islaamu. Ensonga ez'essatu wazinyonyola bulungi nnyo era zaategeereka bulungi. Naye mu bulamu buno bwe tulimu Sheikh nga wakikoonako nti tulinamu embeera ezitufuga nnyingi era eziri mu nsi ze twandise systems ezifuga abantu era abantu mwe batambuliza obulamu bwabwe abamu nga tebamanyi na kumanya nti ali mu system ekikabu ekiti mwatambuliza obulamu bwe naye ng'ezisinga obungi ku zo bw'ozitunuulira toyinza zikategorizinga gamba nti system za busiraamu. Mukadde wange awo wennyini wenjagala tutandikire insha Allah omuntu ono atulaba omwami n'omukyala ku lutimbe gaggadde amanye embeera zetuwangaaliramu zetutambuliramu n'embeera ez'enjawulo ezitufuga zo ziri zitya? Naam, a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama. Amatenda amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah asebengera n'emirembe kunabbi we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Omulundi ogwayita nga tuline mukama wange Sheikh Bilali Kitimbo Usmani Menya mugajje bulungi musado musoga omusajja okuviira ddala kusomoka kiira. Twagezaako okusembeza ekifaananyi kyenjagala okuva n'olwalero episode ezinaddako mukama wange tutandikewo ebigambo ebyo okubigatta nti twabasembereza ekigambo enzikiriza ne tukigatta ku busiraamu ne tukigatta mu ddiini ne tugamba nti ekigambo kye bayita eddiini kibeeramu ekigambo kye bayita obusiraamu erinnya eryo eryaki ery'eddiini. Eddiini eyo erimu mu paati zaayo ebikola eddiini twabagamba ebintu bisatu ebikola kye bayita ki eddiini. Netugamba nti eddiini ekigikola shari'atun gaba mateeka, aqidatun enzikiriza ne akhlaqu n'empisa. Ne tuba nga tumaliriza era ne tukulaga nti ebigambo ebintu ebyo bisatu era bye bikola kye bayita culture. Ne tusamarayizinga ne tugamba nti kye bayita culture mu lulimi Oluwarabu ffe wane we twatuula wano twakkaanya nti kitegeeza ddiini. Nti omuntu yenna bw'agamba nti nze culture yange Buganda aba akakasizza nti ye eddiini ye buki ya Buganda. Oba okitegedde kubanga culture iba n'ebintu bimeka bisatu. Kati ne tugamba nti ffe culture ne aya twazisoma wano Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira eyina erinnya lyayo. Teyitibwa culture ya West, teyitibwa culture ya Asia, teyitibwa culture ya Asia, teyitibwa Asian culture, teyitibwa Arabian culture, teyitibwa Ugandan culture, teyitibwa Acholi culture, eyitibwa Islam.
Culture gye Allah gye yasiimira abantu bonna babeemu kubanga ekijawula ku ndala yo it is a universal teri tribal si a tribal oba group oba country nedda this one is a universal waraditu lakum al-islaama oluvannyuma lw'okuba nti ffenna twalina ezaffe ze tuli inclined into ze tulimu kati Allah n'aleeta ye gy'ayagala buli omu gy'olina okuba akola ki gy'ogenda okugonderamu n'agituuma erinnya Islaamu. Kati Sheikh katono nnyo nga tetunavaawo wennyini ku nnyanjula oli ayinza otuleetera ekibuuzo n'agamba nti bwe tuba tugamba okusinziira ku byetutemeetemye era nga kikakasibwa mu bigambo bye tuzze tugabana nabo abatulaba nti culture y'eddiini kati oli singa atubuuza nti ate religion mu Lungereza tulina ebintu bibiri culture ne religion anti kati ekigawo religion akituleetere mu Luganda akituwe mu Luganda kubanga tuli wano mu Buganda ate ajja gamba eddiini oba enzikiriza bw'atuzza mu ddiini aba azzeeyo gye tuli bw'atuzza mu nzikiriza aba aleese kitundu ku ddiini oba okitegere bw'atugamba kitegeeza enzikiriza religion kitegeeza nzikiriza aba akutteka paati mu ddiini akiida kabajjeeyo kiba kitegeeza bw'aba nga ye kyayita religion kyalowooza nti ye full package aba atulimbye kubanga ffe kye tuyita eddiini erina okuba mu bisatu mateeka mpisa nzikiriza naye bw'otugaa religion yenzikiriza kiba kiri kya kitundu ndowooza kati etegeeza nti yenna asika ekigambo religion okukijja mu Luzungu aba alina otuwa amakulu gaakyo mu Luganda nga tegategeeza nzikiriza waba yagala kyawukane ne culture kwaffe kyetwogerako culture eddiini erina ebintu ebisatu bwebanga religion naawe otegeeza ddiini then oba ozize naffe kati bwe kibanga ekigawo religion bwe tukivuma kitegeeza ddiini newankubadde ate eddiini mu Luganda simanyi kyekitegeeza kuba ekigawo ddiini kya Luwarabu oliaga eddiini ate bw'otugamba eddiini kitegeeza nzikiriza oba oli ku kitundu oba oli ku akiida ogeze ku nzikiriza kimu kyokka so kati ate mu Baganda bo balina ze bayita ebyennono obuwangwa kati mu nnono muno mwe muli ndowooza amateeka saagala nnyo mbeere ennyo kuba siri wero vasiti naye mu nnono ega nti ezo si nnono zaffe ekyo si mwe muli amateeka n'empisa kakati ate gundi ennono ebyobuwangwa mwe muli akiida enzikiriza ebyobuwangwa byaffe ne muba nga mulimu enzikiriza mu nnono mwe muli amateeka n'empisa tokola kino takola kino takola kino tokola obuuza bwoti kino tokikkirizibwa kikola kati ne wabawo n'ebyobuwangwa so kati gwe n'Abaganda balina otuwa erinnya ly'ekyo ekintu ekimu ne batagiyita ddiini ne bavunula ekigambo ddiini ennono n'ebyobuwangwa babituweereyo ekigambo ekitali ddiini biyinza okubaayo engeri gye twali nnyo ba Luganda babiina kubanga basajja bagezi nnyo n'abakyala bagezi ekyo nno tusaba mutuyambeko babiina otugattira ekigambo ekigatta ennono n'ebyobuwangwa ekigambo kimu nga bw'olaba nti tugambye mu Busiraamu Allah yagatta ebintu ebirimu amateeka n'empisa n'enzikiriza n'abiyita eddiini ey'Obusiraamu kati ddiini eyo ffe n'atuwa nti kati mwali gye mulina okukkiriza eddiini erina kuba Busiraamu ng'amateeka ago ge mugoberera ga Busiraamu enzikiriza eyo ya Busiraamu n'empisa za Busiraamu Saddaqta Sheikh ndowooza akantu omanyi lwaki nkajje omanyi abantu batera okuleeta technicalities butya bwe bayinza okubuzaabuza abantu mu misomo gino bagamba nti ekyo kyabadde ayogerako culture si eddiini ye religion oluusi tutera okwebuzaabuza tusobole okwebuzaabuza statement eyo ogitegedde tutera okwebuzaabuza tusobole okola ki we confuse ourselves to remain confused kakati kubanga confusion etukolera kati obadde otunnyonnyola entandikwa systems zino bwe tunaaba mu episode zaffe buli we twogera ekigambo ddiini tekyetaagisa kati mukama waffe modota kuddamu tugamba bwe twogera ekigambo ddiini
the person who is following the program ajja kumanya nti bwe boogedde eddiini boogera ku culture eyitibwa Obusiraamu. Ffe wano wetutudde mu Labbaika Islam Media bwe tugamba eddiini tuba tetwogera ku kintu kirala kyonna unless nga tukwokeddeko ekigambo. Buli we tugamba eddiini ekiri plain tuba tutegeeza Busiraamu. Bwe mba ntegeeza ddiini ya Kikristaayo nja kukongerako. Bwe mba ntegeeza ddiini ey'ebyobuwangwa n'ebyennono nja kukyongerako. Naye bwe ŋŋamba eddiini eyaffe manya njogera ku ki? Ku Busiraamu. Naye nga sisitimu zonna abantu mwe bawangaalira ebibafuga ng'oggyeko Obusiraamu gwali eyo by'olimu ne by'ogoberera bigwamu under 3 categories. Era tubajjukize nti tukyabaleeyingira ground tetunnatandika kubalaga Abasiraamu bakkiriza muki wabula tukyayagala okukulaga tukwawulire Obusiraamu obwaffe bwe tulimu naawe kyolimu. Kyemba nkuleetedde system abantu ze bagoberera enteekateeka empangala gye bawangaalira bawangaalira emu ku ngeri zino essatu. Esookera ddala waliwo manhaj gye twalise nga methodologies oba system oba nidham. Kwega nidham eba system. Nidhamu diniyun muharraf. Nga system mu nkola yaayo enteekateeka enkola mu nteekateeka yaayo nga ya ddiini naye nga yakyusibwakyusibwa. Oba kitegedde? Kitegeera Sheikh. Ddiini lwaki bagiyise ddiini? Fahuwa ilahiyun fil asli. Ekikolo ya Bwakatonda era nga yalina n'ebitabo Allah bye yassa kwe yalina okutambulira. Naye dakhalahu at-taharifi wat-tabdil. Nga yayingiramu okwongeramu n'okujjamu. Ekikolo nga kyali kya ddiini era nga yalina ebitabo Allah bye yassa kwe yalina otambulira. N'ebitabo bino ne byongezebwamu ebintu ebirala nga system w'ogiraba eno kungulu olabanga ey'eddiini naye nga tekyali ya ddiini eri contaminated. Yes. Okijjeyo bulungi. Yayingizibwamu ebintu. Bwe tudde emabega mu byafaayo ne tutandikira ku bannabbi abaawe ebitabo ebisinga abantu okuteeka ku mimwa gyabwe. Ne tutandikira ku abamu gwe bayita Moses, gwe tuyita Musa alayhi salaam. Yaweebwa ekitabo ekiyitibwa Tawrat. Naye abaga nti bagoberera eddiini ya Moses nga the Jews al-Yahud bw'obatunulira n'obabuuza bakuwe the pure message ya Musa alayhi salaam eyali mu Tawrat teriiwo. Naye ng'ate bakulaga bakola ddiini era bajja kuga nti bagoberera enjigiriza za Musa. N'obagamba mutuwe ebya Musa ate ojja kusanga babigatta mu kitabo ekirala ne babigatta mu kino ne babigatta mu kiri ne bagaa tulina ekitabo kikino ne bakiwa erinnya nti ku asulu baali ku kikolo eddiini enkola yaliwo empangala eya Musa. Nti mujjukire nti Allah subhanahu wa ta'ala bannabbi bonna baali bakoowoola nga ffe kati sano tukyayogera ddiini kubanga is the whole. Naye nga ffe maaso gundi yaffe eri ku gundi emu mu ddiini enzikiriza. Wabula tukyayagala okulaga system ti system zonna zaali zitambula nga Musa alina ebintu bya Allah bye yamussaako n'amateeka naye gwali eyo ng'ogamba ogoberera Musa bw'okyekingako mu kitabo kyekyo ddala ebyo by'ebigabo bya Musa era bw'olaba ebyo ebigabo ddala bituufu bya Musa. Ye bw'oba otunuulidde mu bya Musa gwe byolowooza bituufu oyinza okuŋŋa nti Musa teyalina mateeka tebamusaako mpisa tebamusaako enzikiriza ya Musa y'ogimanyi entuufu gye yali akkiririzaamu gwe gy'okkiririzaamu nti eddiini weeri bangi nga bwe tujja ku Isa alayhi salaam abamu gwe bayita batya Yesu. Allah yamuwa ekitabo kyaki Injiri. Naye question ebeerawo nti ddala abagamba nti ngoberera Isa gwe nga gwogoberera tetuli yeggaanyi kyoliko kituufu omugoberera nga ggwe naye byogoberera ye Isa bye yajja nabyo ddala bye bituufu ebyo ebiri mu kitabo.
kale singa tubikwata ne tubissa ku mmeeza byogoberera ebirimu mu kitabo tuve mu nabagambye mu programu yaffe Sheikh Bilal disclaimer y'amaanyi disclaimer y'amaanyi gira nnyo okufaayo okunoonya amazima okusinga okunoonya ki si byakkaayana oteeke wempa nedda ate bigambo byamagezi bitegereka kwoyo ayagala otegeera ekibuuzo nti waliwo system gye baliko naye nga ya ddiini ekikolo kyali ya ddiini ate nga bagireferensinga kugamba nti ffe tuli bagoberezi bagundi eyayina n'ekitabo naye question eriwo tuyina ebibuuzo bibiri nti ekitabo kyennyini gwe bw'okyetegereza gwe muntegerayo ng'omuntu okakasa kyekyo ekyokubiri gwe wootegereza empangaalayo ensinzaayo empisaazo zempisa z'oyo gw'ogamba nti gwogoberera oba oli ku mpisa za gundi oba oli ku zaabo abaasalawo okuteeka ebyabwe mu kitabo kibuuzo kikulu kibuuzo kiri intellectual kireeta okusiibwa kw'obwongo anti kati gwe mulamwa omukulu mulabayika twagala tuleme kubeera nga tuleeta nnyo ebintu of course ebiri ku ground bingi naye twagadde ate ffe tuyite ku sayidi endala mu kusomesa abasiraamu bano naye nga kyekimu ne bashekhe bonna bakama baffe abasomesa enzikiriza wabula ffe twagadde okusimako ku sayidi emu tusobole omuntu ono okumuwa obudde obulowooza era twagala nnyo abantu puroguramu yaffe ogiteekako nnyo obwongo naye bw'ona ogikola nga bw'olya enkoko bw'olya ebifi oyinza okwekanga ebimu otuwaayiriza eyo sisitimu esooka sisitimu y'eddiini era balina emikolo gye bakola tukuusi giba mikolo egiraga nti bali mu ddiini naye era singa oddayo n'obabuuza question emu nti ddala omukolo ogwo gw'okola gwa ddiini yo nti ye ani yagukuyigiriza ate ng'otugambye oli mugoberezi waagwo yavaako omukolo ogwo olunaku lw'okweza ye yagamba olukozi oba you decided ekikunyumira senga otugamba you decided kiba kitegeeza tokyali ku ddiini eyo oli kati kuyiyo otabudde ebintu otadde oyo creating another system olese rangi ya white ne ya cream n'ogatta n'okolamu kalendala so kakati ako eyo system ekola ki esooka gwali mu eyo weekyekingi obanga ogamba nti obulamu bw'otambuliza ku ssimu ya ddiini ffe tukuwadde litmus paper ki era ogijja kwani era ogoberera ki ffe tukuwadde litmus paper ogikozese otestinge naam sheikh ekyokubiri sisitimu endala manhaju ddiiniyu bashariyu waliwo sisitimu endala nga bye bakola by'amadiini bye kalica ze byalikoze kati atambula naffe njogera eddiini ne kalica tebikyamusumbuwa wabula akiguddemu obugwi agenda funa obuki tukubiriza muntu yenna agwa ku episode yaffe munoonye endala kubanga wona ogwa kwemu n'okola comment oyinza okukooya era anaagwa mwene obugwi ajja kugamba nti yabadde agatta ebintu bibiri ng'agamba eddiini ne culture lwaki abigatta owulidde kubanga teyaliyo eri era ennaku zino obuzibu bwe tufunye mu community nti abantu kugwira message nga tamanyi gyevudde ne bakamusaliramu ye n'ayombera okwo naye nga gwayombesa bariu talina musango nga ne byayombera byabaddemu ng'abe kuddayo ko mabega teyandyogedde kigambo kyonna kati eno sisitimu yo bakola emikolo egy'eddiini basaba balina be basinza balina be baddira mu bizibu balina be basaba emikisa naye nga bashariyu naye ng'ate yagitandikawo muntu yakera ku makya n'akonkokitinga ekintu kye n'abawa recipe n'abaga kino ne kino ne kino senga otunulawo ku ddiini ya hindu ogere olabe bahindu bwoba otuna asulu yayo ekikolo muntu ye yagitandikawo simagwa nobula tebalya nyama tebalya biifu tebalya nga ani yabagamba abo yatandika kyeki yateekawo nga bolaba oga nti oli ataddewo constitution ye you have to follow his what omwami mu maka asobola oteekamu amateeka n'obabuuza lwaki buli mmande muli ennyama
aga Sheikh Bilali bwatu yasalawo omufujirizi w'ensimbi bwatu yasalawo kakati eno system abantu abamu gye mulimu twageze no system esatu tekuliko ya Busiraamu abamu gye mulimu diini mukola ebintu by'eddiini naye nga muntu ye yabibateerawo nga bw'olaba Buddhism Gautama Buddha ababaga Buddha bless you Buddha n'ebirala nga muntu yakola ki era n'awandiika n'ebiwandiiko ebinaakola ki abamu baayagala n'okutandika okukola eddiini ya Mahatma Gandhi era vula baleeta nnyo ebigambo bye kituuka ekiseera nga nayo ddiini ekizo tuuka ekiseera abakkiriza Mahatma Gandhi yes nga we tulina wano abakkiriza mu bw'obusobozi babadde mubikola awe mabegaawo ate nno ye yadda ku ddaala ddene naga ye Katonda yalwalako nga tannaffe era kyannuma nnyo Katonda waabwe afudde yalwalako ne bamutwala emisinde awo mu ddwaliro owulidde bamulinnyisa ennyonyi naye eyo sisitimu naye ekola ki weri gwe okyekinga alimu eyo sisitimu byokola byoyo muntu munno eyabikutandikawo era oli hurru oli free to follow naye eyo ffe si gye twogerako kati si gye twagala wabula kimanyi nti oli okola ebintu by'eddiini naye ng'ate muntu yakoppa eri mu by'eddiini naye n'atandikawo ekiki najja ng'akyusaamu katono agandi yatugamba balina okulya kino kino tekirina kuliibwa kino mulina okukikolamu emiti naye abaddu baali banneiba baffe nga tebanywa majaani ddiini yabwe tebakkiriza kunywa majaani mukama we yagaana okunywa amajaani eyo nayo system weri abagirimu mwe era eyo system mwe muli n'abasinza shaitaani yebatandikirawo ne zawala lahum shaitaani zayyana lahum shaitaanu amalahum ne bawundira emirimu egimu ne bagigoberera ne batandika waliwo abatuuka ne ku ddaala eddene fa atbaahum shaitaani neefuuka mugoberezi waabwe ng'ate bagiyiseeko erina kye yabatandikirawo naye olw'okubbinkira n'obunyiikivu bwe baalaga ate ne bagiyitako tolaba shaitaani bw'emala okukozesa ensobi ega inni bari'un minka inni akhaafu llaha rabbal aalamiin ekwewuunya tetuganye abantu basirwa era ate ono agenze wala abiseewo era n'abantu abasiru waliwo we batunuulira munnaabwe ne bagamba naye wadde tuli baki basiru naye ono atususseeko ye eddaala lyaliko ki ddala kati esembayo manhaj madaniyun bashariyun khalis eno yo teriimu ddiini naye nga abantu be bagiteekawo sisitimu z'abantu kati zino wooteeka gwe noonya buli sisitimu capitalism sima socialism sima fundamentalism simanya existentialism feminism owulidde ezo zonna system tebaagala kintu kyonna kikwata ku ddiini era omuntu yenna bw'avayo ne yeeyita feminist nga musiraamu oluusi aba tategedde kigambo abali mu eyo kategore tetubaganyi naye obusiraamu ate feminist gyekiri kati gogamba gwe feminist oba totegedde busiraamu bwoba olimu okuma obusiraamu bulina feminism tolaba mulimu ne suratu nisa yabakyala suratu mariyamu oyo si mukyala owulidde kati ka feminism paati mu mpisa ey'obusiraamu ne mu mateeka mwekali kakati gwe toyinza kugambo oli musiraamu gwawagira ensonga z'abakyala era alwanirira eddembe ly'abakyala oba omaze okusikayo ebitundu mu mateeka n'empisa z'obusiraamu ate era tukusuubira bw'oba olwanirira eddembe ly'abakyala oba ly'abaami olina kukozesa ebyo eddembe Allah lyabawa ate toleta bibi ate toyinza enzigiza sisimu ziri ebbiri sekabira ne kana abantu bakategeere abantu abamu bwe babagamba eddembe baba bategeeza mbu akole kyabayaga teriiyo mu nsi yonna gye bayita ddembe lya kukola kyoyagala wabula eddembe ne wane Uganda eddembe olyagamba ekozesa ekkubo si ddembe lyo yimirira wakati mu luguudo bakutula amagulu si ddembe lyo ate tolina ojja tolina bw'oba nga ddembe lyo okozesa oluguudo eddembe lyo walikozesezza bubi eddembe lyo libaawo naye bakuwa direction nti bw'otuuka awali round about kitegeeza tolina ddembe lyagamba olinako ebikufuga eddembe liba directed kale nabwe kityo eyo ye system ey'okusatu
egamba nti yo ya tulina wabaddu abagamba nti nze nkola binsanyusa eddiini yange kinsanyusa ye talina ddiini talina kitalina ali awo kintu kike so nabwe kityo ezo system obusiraamu tebuliimu kakati ekibuuzo kye tugenda oleka kye tujja otandikirako obusiraamu buli ku system ki kwezo tebuliiko era teri musiraamu mpozi gwoba wasalawo obuveemu noyingira etegeeza nti sheekh kyogamba nti yenna yasalawo obulamu bwabutambulize ku system zeze essatu akitegeera olwaleero luno nti system eri universal Allah gye yasiimira abaddu be bonna eyitibwa obusiraamu yagisenguka dda wobanga gwokkiriza mu ezo system zessatu zetukonyeeko kakati alindirire mu episode eddako nga tumunnyonnyola obusiraamu system yaabo yeriwa era yavaawa ani yagitandika barakallahu fikum oyo sheekh waffe Sheikh Abdul Sabur Nsubuga omusomo nzikiriza diini n'empisa n'okutegeera obusiraamu bwaffe twesiimye nnyo mwabatulaba ku lutimbe gaggadde ng'oli musiraamu Allah mwebaze ate ne tusabira baganda baffe abatulaba era abatambula naffe ku mutimbagano ku handles zaffe ez'enjawulo abatannabuyingira tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah subhanahu wa ta'ala barungamize ku kitangala kino eky'obusiraamu kubanga amazima gali nti bw'oteekako binoculars z'obusiraamu n'otandika okulaba ebintu ojja birabanga bwe biri sheekhe kyannyonnyodde kitegeerekese bulungi gweddayo ofumitirize ku sisimuzi zino essatu sheekh zatemedde ojja kakasiza ddala nti ze ziri mu nsi era abantu abasinga obungi ze beeyunira kyova olaba ntutuuse mu mbeera ng'ate abaddu bennyini bakubagana ng'olyaga nti ate bw'ogenda ewa gundi ojja kuba okoze ensobi y'amaanyi ojja kuba olaze obusiro obutoogerekeka bw'ogenda ewa gundi ojja kuba ate olaze obutategeera obutoogerekeka naye ng'ate bonna bagamba nti sisitimu gye baliko ya ddiini so Allah subhanahu wa ta'ala ate n'abalala bagadde okuyingiza embeera eyo ate mu sisitimu eno Allah gye yatusiimira naye bajjemu bakoleremu ebyabwe ng'abalala bwe bayingiza ebirala mu byabwe naye Allah mulungi nti n'eddiini yo yeewaayo tosobola gikontaminatinga erina leeya buli impurity gy'oleeta erina weekoma era gwe kennyini omaliza weekubye ate nga yeekufulumiza yennyini erina gye tuyita automatic cleansing system eno eddiini yo yennyini yeecleansinga of any impurity ebezze era ogenda okuwulira ng'olyaga nti naye era ogenda okuwulira ng'ayogera ebitakwatagana ng'omanya nti yali aleesa impurity eddiini n'egigoba ey'obusiraamu tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atukumire obusiraamu bwaffe Allah atuwangaze nga tuli basiraamu era Allah atujjule nga tuli basiraamu tumusinkane Allah nga tuli basiraamu Allah atuwejjana mubadde balabi balungi aba Labbaika Islam Media channels zaffe zonna muzigendeko ku YouTube kona kado subscribing ku TikTok Labbaika Islam Media abagenzi balikinga page yaffe ku TikTok nammwe tubeeyanze era tubaagala nnyo mwebale kutambula na kumanya ku WhatsApp namba zaffe weziri awo wansi eza Labbaika beera nga tusindikira ka message tukugatte ku mukutu omunene ogwa WhatsApp koyinza okubuliza ebibuuzo by'obulungi n'okubeera nga ate oteekayo comments zo abaami n'abakyala kkiriza otambule n'okumanya oseetuka okuva ku ddaala lyoliko odde ku ddaala eri Allah subhanahu wa ta'ala lyayagala otambulireko tusaba wakitiibwa Allah jalla jalaaluhu abasasule musera Labbaika Travels Chamtower Shopping Mall office number 221 gendayo tubagamba nti ensonga ya Ramadhan ekutta akati genda ku Labbaika Travels oseye ensimbi zo wegatte mu lugendo olutukuvu tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah abeerenga akkiriza ffenna tutuuseeko mu bifo ebyo emaka ne Madiina n'ebifo ebyo byetolodde Halku Media Uganda Limited wali ku Nasser Road Printers Arcade omwaliro ogwokubiri office number U9 genda bakukolere ku nsonga zo zonna eza printing indoor and outdoor branding essomero lyaffe ery'obusiraamu lyetutambula nalyo ku Labbaika Ainu Shams Islamic Schools Nursery, primary ne secondary omwaka guno secondary weeri toyina kyakwekwasa kyonna genda wali ew'obulenzi obeere ng'omwana omuwandiisa either mu nursery section primary oba secondary obeere ng'omwana wo omuteeka mu kifo ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala kwajja okuyisiza omwana oyo akugasa fi dunya wal akhirah abakyala wali Najjeera aba Be Well Therapy tukusaba ekintu kimugenda wali Najjeera ku kizimbe TNT opposite Starbucks petrol station ojja kubanga nabo abakyala abo obafuna bulungi nnyo bakuteeketeeke mu nsonga zo eziri psychological oyina bi stress oyina anxiety feno side y'eddiini tukujjanjaba ate nabo Allah be yawa
ekyengera ekyokkuguka mu kikula ky'omuntu nabo ne babeera nga ate nabo bongereza okwo omulimu gwabwe. Genda wali najeera ojja kuba wafuna namba we ziri awo wansi. Kkiriza otambule labbayika ebbanga lyonna. Omutesitesi n'omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo, Asumani Menya Imam Chamtowers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.